Ebbula ly'amazzi erisuse mu disitulikiti y'Eggulu liwaliriza abakulira ekkomera lino okusindika abasibe okufuluma ebweru waalyo okunoonya amazzi kati agafuuse otuzzi. Sule Batoopira ng'amaze emyaka egisukka mu 6 mu kkomera lino ery'Eggulu atubuulidde nti oluusi basiba n'enjala olw'okubulwa amazzi agafumba emmere. Oberu cham ichel wanyoka pa obera nona ke armadong on a deeper do dono yuit mamegane wero yele lo kapi wachero ton o faipo penku no kamo ma pi moti ya aro jone kwaro yumana. Ono ne munne bwe baludde mu kkomera lino Julius Nyerere Odema ngono yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu kkomera lino atubuulidde nti ekyamazzi okubula mu disitulikiti eno kibayisiza bubi nnyo ng'ekkomera. As I talk now, other people even accessing water for bathing almost 1 week, other people have not yet bathed. Even our toilets in the ward, we use water. Even for drinking, sometimes we fail to get. Psychologically, that one, it can bring some torture. And the physical fitness over the health of the people. Sabbiiti 2 eziyise ekidiba ekiyitibwa Oyitino ekyali kigabira tawuni y'Eggulu kyakalira ekyaviirako abantu abasinga okukosebwa. But at the beginning they thought their rights are being undermined. But when the issue went almost 2 weeks, they came to realize that it is a general issue. Abakulu okuva mu kitongole ky'amazzi kino bakiteeka ku musana omungi ogwaka mu disitulikiti eno. Kati abatwala ekkomera lino balinda nnayikondo okuteekebwa mu kkomera lino ez'abasuubizibwa abakulembeze ba disitulikiti okusalira ekizibu kino amagezi.